Kaakati omwami gw'olaba oyo mukazi we amufumisa ebiso n'amutta. Omwami ono abadde yaakakomawo okuva ku mulimu. Atuukidde mu kisenge agenda okukwata ku mukazi we, kumbe omukazi yagenze n'ekiso mu buliri ng'amwetegekedde. Olumukutteko bakole omukwano, omukazi akyuse bukyusi n'alyoka amutunga ebiso mu kifuba mu bulago n'amuttirawo. Kaakati wuliriza, nga sinnaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Kakati omwami oyo ayitibwa Vincent Mirembe era nga muvuzi wa booda wali eri mu kibuga eky'e Masaka. Babaddemu n'obutakkaanya ne mukazi we, ng'omukazi agamba nti omwami ono asusse okukomawo ewaka leeti. Nga bumanyi omuvuzi wa booda, aba booda ebiseera ebisinga ewaka bakomawo obudde nga bugenze. Abasinga obungi bakomawo ku makya, abalala bakomawo mu matumbi ga kiro, abalala bakomawo kwegamba tebategeerekeka emirimu gyabwe. Kati mukyala wo ono omwami ebintu bino abadde yabikoowa nga tabyagalirako ddala, nga yagamba bbaawe naye kiki ekikukomyangawo ewaka obudde obugenze kiki? Ono ng'amugamba nze mbeera nkola oyagala mbeerenga wanene waka munaalya ki? Omukazi ng'agamba nedda, ebyo eby'okukomangawo wanene waka leete nze sigenda kubisobola. Nga omanyi omuvuzi wa booda ye yagenda maaso n'okuba nti akola ki? Akakkalabya emirimu gye. Munnange omwami ono olunaku olw'ejjo yakomyewo ewaka leeti. Kati kumbe omukazi azze asonda obusungu bwe. Bwe bafunamu obutakkaanya omukazi ajja asonda obusungu, bafunamu obutakkaanya omukazi ajja asonda obusungu. Ono omwami bw'akomawo ekiro leeti ajja asonda obusungu. Ate ng'omwami ono bw'akomawo leeti aba ayagala akole omukwano ne mukazi we. Kati ng'omukazi awulira tabyagala, tebimunyumira. Omwami akomawo ewaka leeti. Kyokka bw'akomawo leeti n'alyoka amupindapinda omukwano. Ng'ono ne bw'akomawo ssaawa nga 10 za kiro, ssaawa 9 aba ayagala kwegatta. Oba mukazi we yeebase, oba awulira bubi, aba ayagala kwegatta. Kasita ava ku mulimu n'akomawo, aba ayagala kwegatta. Munnange yakomyewo okuva ku mulimu n'atuukira waka. Kumbe omukazi ono yagambye nedda, ejjoogolo n'omusajja ndowooza kanditeekeko ekkomo, ng'afunyemu ekirowoozo ky'okutta omusajja ono ng'ayagala amukufumitira ebiso, naye akiggyemu enjawulo era omukazi yakituukirizza. Omukazi yagenze bulungi nnyo obudde nga buzibye, n'akwata ekyambe n'eebaka nakyo mu buliri. Ekyambe yeebase nakyo mu buliri, musajja wattu ava ku mulimu okukola, ajja bulungi nnyo ewaka, apaakinga ppiki ye mu nnyumba. Omukazi yamuggulidde, teyamulemezza wabweru, yamuggulidde bulungi nnyo n'ayingira ennyumba. Bwe yayingidde ennyumba batandise okuyomba era ng'ensonga ebayombya nsonga ya kukomawo waka leeti. Omusajja n'amugamba nze nva kukola. Ng'omukazi amuviira amugamba nze kaŋŋende nkole ki? Kaŋŋende neebake. Omusajja amaliriza okukola by'akola mu nnyumba, naye akola ki? Agenda mu buliri yeebake asange mukazi we. Baba bali mu buliri, ssenkaggala ono atandika okuyisaayisa emikono akwate ku mukazi ng'ayagala kukuba mmese. Obudde bw'akomawo ye aba ayagala kulya bintu, oba akomyewo ssaawa mmeka, oba akomyewo ki, aba ayagala kulya. Kumbe omukazi alina ekiso mu buliri, yakikwese wansi wa ppiro. Loodi ayisaayisa emikono bw'ati atandika okukwata ku mukazi eno bw'amuweweeta. Omukazi mu busungu obw'ekitalo yakyuse omulundi gumu. Nga omanyi omuntu ng'omukubye omugongo ng'eno okutte ku kiso, omukono guli ku kiso, nga muli ogamba nninda muuvu emu nsooke nkutungire ogusajja guno ebiso. Nono omukazi bw'atyo bwe yabadde ng'ali ku stand by. Omusajja olwatandise okukwata ku mukyala we, amuweweeta amukutteko eno mu kiwato kabina, omukazi yakyusizza bukyusa mukono ng'amukuba kiso mu kifuba, ng'amaliriza amudda waggulu ng'alyoka amutungatunga ebiso yenna. Omukazi ng'amaliriza ng'adduka ng'aleka omulambo gwa bbaawe ku buliri, ng'amutunzetunze ebiso, ng'amufumisefumise, ng'amusse, ng'adduka. Kaakati omukyala ono bw'adduka ku makya obudde nga bwakakya, kubanga omusajja akomawo leeti,
olumu akomawo ssaawa 9, olumu akomawo ssaawa 10, kati ziba ziweza obudde obw'okumakya ssaawa ndowooza ng'emu, ennyumba nzigule, abantu bagenda okujja, baneiba bagenda okugira ng'omusajja omusaayi gukulukuta mu nnyumba gwonna guti, ng'omukazi yadduse dda, yamazeemu dda omusubi. Naye nga bw'omanyi nti omukazi waba akoze omusango ebiseera ebisinga tebamanyi kwekweka, era ono omukyala baamukutte ng'alina ewa mukwano gwe we yeekukumye, ne balyoka bamukwata ne bamutwala ku poliisi. Ne bamubuuza, nnyabo kiki ekikussizza bbaawo? Omusajja ono sse waaki? Abadde taata w'abaana bo, abadde bbaawo. Osse waaki? Ofumise waaki ebiso? Omukazi agamba, omusajja oyo mumulaba? Omusajja oyo ekisookera ddala abadde akomawo ewaka leeti. Namugamba lekerawo okukomawo ewaka leeti, nze nga sibyagala, omusajja tawulira. Omusajja oyo bw'akomawo ewaka leeti aba ayagala ne tukola akaboozi ffenna, ayagala nanneebakangako, ne bwe mba mpulira nga saagala ayagala nankako omukwano, kyokka ng'akomye ewaka leeti bugamba mpulidde nange nga bintamye, n'olwaleero okumukola ekyo kye mmukoze abadde yaakakomawo, akomye ewaka leeti, tumubuuzizzaawo lwaki okomawo ewaka leeti, tuzze mu kuyomba. Era bw'atandise okunkwatako ng'ayagala tukole omukwano nze naye, nange ne mufumita ebiso, ne mutta, ng'omukazi nno mukalu. Ne kati ekyo kikussa bbaawo. Omusajja akeera ku makya n'agenda akole. N'akoleka ewaka nga ggwe oli awo waka ofumba bufumbi na kulongoosa nnyumba. N'avuga ppiki ye mu mpewo esinga okuba ey'ekika ekya waggulu, n'agenda anoonye ssente. Kyokka ne mu kunoonya ssente ogufuddenga musango. Kyokka ng'oba oyagala ez'akameeza, oba oyagala eza school fees, oba oyagala eza rent, byonna obuvunaanyizibwa obwo bwa musajja. Kyokka ababooda bano mubalaba abasinga obungi ababooda basula ku makubo. Agenda okukomawo leeti nga ssente ziba zaamubuze nga ayagala agattewo agambe nti engeri gye ngenda okugenda ewaka nga sinaanyo kyamanyi kye ngenda kukolayo, kanzirayokko ewaka leeti njira ngattagattawo. Mmwe abakazi kye mutamanyi. Omukazi tosobola bbeera waka n'osasula nnyumba, tekisoboka. Omusajja asobola osigala ewaka gwe n'ogenda n'okola nga gwe omukazi olekera omusajja ez'akameeza, okisobola? Ne n'okkakkana ku bbaawo n'omutta olw'okuba akomawo ewaka leeti era n'akukako akaboozi, oyagala akakakaani? Olaba abadde eyo ku mulimu n'atafunayo omukazi mulala gwe yeebakako, akomyewo ewaka ng'akimanyi gwe mukazi ogwo olina okumuwa essanyu, ate gwe n'ogulaba ng'omusango. Obufumbo bw'oba toyagala olina okutuuka ekiseera n'obwegobamu n'ogenda, okusinga okutta munno. Tambula ogende, genda ewammwe obeere eyo, beera ne bazadde bo. Kati omusajja omusse, omulesezza abaana be, abaana be bagenda kubonaabona, gwe nga bakusibye. Okitegeera? Omukazi yenna obufumbo owulira nga bwakutama, nga bukutamye, mu butuufu omusajja akomawo leeti, omusajja asima kino, omusajja kini, tambula ekkubo, va mu bufumbo bwo obukutamye, genda noonya obufumbo kale bw'oyagala, noonya obufumbo bw'owulira bw'oyagala, obwo bwesonyiwe, okusinga okutta omuntu bakusibe ogwa mmadda nga togenda na kuvaayo kati, okubonyaabonya abaana bammwe, otambulanga mu bufumbo bwo n'obuvaamu n'ogenda. Kati omusajja omusse naye nga n'ensonga emussiza terina amakulu. Omusajja alabirira ewaka, akulekereza akameeza, asasula ennyumba, asasula school fees, alina okulya naye ng'omuntu. Omulesezzo bannange, kino ekikazi nayo kisaana ne bakiteeka ku kalabba, okitegeera, ne bakiteeka ku kalabba nakyo ne bakisanjaga busanjazi. Toyinza kutta munno bya kisiru bwe bityo, bw'akomawo ewaka leeti ate n'amala n'ansaba akaboozi. Kati kyeki ekyo kikuttisa omuntu? Tambula muviire, genda w'owulira w'ofunira emirembe.
okitegeera genda wowulira woofunira emirembe. Abantu b'ennaku zino basusse okutta abantu. Abasajja basusse okutta abakazi basusse okutta abasajja. Oba abantu ennaku zino okutta kati kwa layisi nnyo mu bantu. Bannange CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu. Subscribe nga tannaba kuba nti ate otwegattako tusobola okubadde tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo mwena Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba.